mukwano oli otya? Nja kugamba Mukama mulungi olwaleero tuli mu kusinza. Ebbanga lyonna Mukama mulungi nnyo. Twakulaba nga bakuyozayoza ku lunaku lw'abamaama wawulira otya? Nga Rema Namakula akuyozayoza wamu ne Rachel. Anti omanyi munnange bw'oba ng'olina omukisa nga Mukama yakuwa abaana ate ne batakuyozaayoza tekiba kirungi. Naye nga bajozaayoza bulungi baana. Olabye ekivulu kya Gabi Ntate kibadde kitya? Ekivulu kirungi. Nze okimanyi ndi musiraamu naye olaba nzija anyimbira ebigambo bye njagala okuwulira. Omanyi nze siriiko ddiini, nze ndiko bigambo ebya Mukama. Kasampuli yange ekigambo kya Mukama kinkutte. Siriiko ddiini oba ndi musiraamu oba ndi kirala mpagira. Eddiini y'Obusiraamu binene etera okubiyita nga shiriki naye ate tukulaba ozze. Kakati kyakali awo. Eddiini y'Obusiraamu kino ekivulu nga kino etera kiyita nga shiriki naye ate tukulaba oli wano. Simanyi tebakiyita bwe batyo. Kisinzira ku bantu. Kakati nze nzikiriza mu buli ddiini yonna, buli ddiini kasaba gesunza Katonda. Kasa Katonda abaamu oba ompita nze ngenda mu makyaki n'entula kubanga njagala kuwulira kigambo kya Mukama. Ngenda manyi kyendi, manyi ndi musiraamu era ndi mu mizikiti era nazaalibwa basiraamu ne bajjajaze, naye bwe ngenda mu kkanisa mba ngenze kuwulira kigambo ekyo kya Katonda mu ngeri endala. Kyengenda okubuuzaako simanyi oba kina naye tulaba mutabani wo Eddie Kenzo yafunye minisita omuwa bubaka ki? Sirina bubaka bwe nsobola muwa munnange. Mwagaliza mikisa myereere, mwagaliza abe nga musanyufu kubanga jjukira nti muntu twamulabako twali naye. Ate ne mukyali naye kuba mulina connection. Tulinayo connection. Kati tetusobola kumwagaliza bibi. Kuba bwe tumwagaliza ebibi ate ne connection tujagaliza bubi. Naye nga mwagaliza birungi kuba musanyufu. Bw'abanga musanyufu twasigala tuli ba mukwano ffenna tewali mutawaana. Nze yasigala mutabani wange. Kubanga mulina n'omwana abaganda. Omwana gyali bulungi era akuze. Ku Federation otera kwendayo? Kuki? Federation. Nnyo ngendayo. Tewali mbeera mbi yadde? Ku lwange teri mbeera mbi. Kyekintu kye tufunye ng'abayimbi ntugamba nti kakati yes gavumenti etutongodde. Kyekyoka. Olaba ye Kenzo akitambuza bulungi nga ye president wa Federation? Kenzo muntu w'abayimbi. Omuntu w'abayimbi kati bamwagala n'olwekyo akitambuza. Ate bamukkiririzaamu. Rachel atugambayo bugambo ti Rachel. Anagamba ki mu Luzungu? Mamanya ayogera Luzungu lwokka. Rachel amambo oyogera Luzungu lwokka. Hello. Oyogera Luzungu. Omwana wamutendeka Luzungu lwokka kyokka gwe maama Oluganda olyoke kubanga kati abaana abali ku street abasabiriza basaba mu Luzungu. Kati abaana basaba mu Luzungu abo ku street. Kakala teweekanga otya ne Rachel yazaalibwa mu Amerika. tasobola kwogerayo wadde n'akagambo ak'Oluganda. Abuuza asaba ekyokulya olowooza osobola kimuyisaako ajja kisaba. Rachel tugambeyo akagambo k'Oluganda kamu. What's that in Luganda? Thank you very much for coming Luganda. and buying those tickets. Jebelekonyabo. All right. Now, to prove to you Oli that bulungi. men in church are humble. Webale kuja Gabi Ntante. The women are always fighting. Maama okikola otya ng'omwana wamuteekamu like Oluzungu olweri lwaki tomugamba eno naffe n'atugyamu? Namuzaalira mu Amerika. Aze mukulu kasi omwana akula n'asuka mu myaka 10 okumukiisa olulimi ne bw'aba ng'ava wano kasi asuka mirundi myaka 10 tasobola kwerabira Luganda kati yekiringa n'eri bw'asuka mu myaka 10 accent ebula.
Era kabera okay, are you okay? Can I have some This is food? okay. Okay. Akasemba yali Webale abawagizi. kujja. Oh my God. Mama agenda kunzitamu omuntu. Akasemba yali abawagizi bo mama. Abawagizi mwenna ngenda bakolera ekyafaayo omwaka ogujja mpeza emyaka 5 mu creative art. Sajja egy'emyaka wabula mu creative. Emyaka gisingawo era omwaka ogujja mpeza emyaka 65. Wow. Naye mu creative art mu bintu byonna bye tukola byonna ndi munnakatemba, ndi muyimbi, ndi wa firimu, ndi wa buli kimu mpeza emyaka 5 nga nkola ebintu ebyo byonna. Era ngenda bibalaga byonna byenkoze ne gyenvudde wange. Ogenda kola ekivulo ekitegeeza. Serena Okikwanira. August Yeah. inshallah. Ndi bulungi Yeah. mwebale kujja kuwagira Gabi Ntaate nange wendi oba oli awo ebyagaana byonna bijja sumulukuka olwaleero. Engeri gye tuli mu kivulu ky'okusinza n'okusaba. Byonna binaasumuluka. Kyemanyi Mukama tasobola twerabira. Toyinza kujja wano n'omuwa obudde ku budde bwonna bw'atuwa n'osalawo gye omutendereze ate n'akwerabira kijja kusumulukuka. Naye naawe obeera n'ebyagaana. Nange ndi muntu nange mbonaabona nange bampalana. Baani abo? Munnaye ensi eno kyova olaba omuntu Katonda yatutonda nti otambula ng'ogenda mu maaso tomanyi biri mabega okujjako ng'okyuse. Kati bw'otasobola kulaba wabeerawo abo. Bye tukola byonna toyinza kumanya nti bisanyusa abantu. Waliwo ekintu ky'okola nga kiyamba eggwanga naye ate nga kirina gwe kijja akasente mu nsawo. Owulira kati oyo taba musanyufu. Babeerawo abo naye tuba tubasabira Mukama abalage ekitangaala nti tetukola bintu byonna kubalumya. Tukola bintu kubanga ffenna tusobola okugenda mu maaso nga bannayuganda nga bannansi. Teri muntu gwe nsobola kugamba nti abeerenga n'ekintu nga kyakulumya munne. Ffenna Katonda yatutonda n'atuteeka mu nsi eno tusobola okugyamu ate tulina kwagalana. N'olwekyo naye bibeerawo. Tuli bantu balamu, tulina omubiri, tusobya, tetuli batuukirivu. Abatuukirivu tebali ku nsi. Nange bintuukako. Kati leero mainiri show eno zze kubeera nga weenenya nga n'okusaba bawasobya. Wano bw'ofuna akaseera ne bakuba endongo ya Cheza for Yesu n'owulira ebigambo lyrics ezo naawe oba weesabira n'ogamba Mukama olwo oluyimba nze aluyimba. Ntaate eryo ddoboozi mwayise naye nze ayimba naye ejjukira ebibi byange byonna onsaasire onzize obujja oba oli awo nange eggulu bwe liba nga bagaba ekyapa nange nfuna ekyapa ky'eggulu. Olabye turn-up leero ebadde etya? Turn-up nze ku lwange ebadde nnungi nnyo. Omanyi mu nsi muno waliwo ne bagamba nti ekkubo erigenda mu ggulu kaba kafunda nnyo. Batono abajja okayingiramu. Kati we wano bwe wati naye bw'olaba abantu nga bazze wano bano bangi nnyo bayitirivu era Mukama musanyufu. Era Gabi Ntaate waali abeere musanyufu yeebaze Mukama okubanga abantu bamulaze obwagazi ne bajja mu bungi bwe bati era ne baagala Mukama naye ne bamwagala. Nange ndi musanyufu. Tulaba muyambye ba celebrity bangi okubeera nga baddayo okusoma. Omutima guno mugujjawa? Anti bintu bya Katonda. Kubanga ffenna Mukama yagamba nti bw'oba oyagala Mukama era yagala n'abantu. N'olwekyo ffe nga Victoria University tuli university ey'abantu, abantu abaatondebwa Katonda ate nga naffe tuli bantu. Ate ne Katonda bw'ogenda mu John ndowooza essuula 14 olunyiriro lwe12 agamba nti osobola okukola buli kintu kyonna kye nali nkoze oyo Yesu
oba n'okusingawo. Kale ekigambo okukola kitukakatako Mukama ye yakitulagira. Yesu yakitulekera tukole ebirungi tusinge ne ku byalekawo ye nga ye. Kati nga ffe Victoria University byebyo bano bantu ba Mukama abayimbi baserebrate bonna bwe kibanga ekirungi kye tulina okubakolera kubayamba baddeyo okusoma nabo obulamu bwabwe tubereko kye tubagattako ate nabo babereko kye bagatta ku bantu abalala. Ekyo tukyebaliza Mukama. Tulabye olunaku olwaleero ne King Wizzy bamugambye ajja asome. King Wizzy ni MC w'omukolo. Ffe Victoria University teboola. King Wizzy naye ajja kujja asome era ajja atutuukirire akole application ye afune admission ffe tugenda kola ffe tumwaniriza ajja kusoma. Tutegere kati kubanga naye mwana wa Katonda nga ffe ffenna era tesobola kumuboola. Era ne bannayuganda bw'obanga oli eyo ng'owulira waliwo ebiganye naye ng'oyagala kuddayo kusoma jangu tutuule twogere. Naye gy'ali naye muyizi abo bantu baffe bonna bajja kusoma. Mwajja kuyamba abantu abali mu industry abatasoma. Omanyi waliwo bano abantu abaali bagamba edda nti University kaba kasozi era kasozi kabayivu bokka. Ekyo si kituufu. Ffenna tuli bayivu naye osobola okubeera omuyivu mu ngeriyo. Oyinza okuba omuyivu mu kuzimba amayumba ng'ekyo kyewakugukamu. Oyinza okuba omuyivu mu kuyimba. Oyinza okuba omuyivu mu kutegeka konsati ng'eno. Omuyivu mu kuyimbira Mukama. So si bye bino byokka ebyokutuula ku University ne mugamba ffe tuli kasozi ak'abayivu. Oyinza okubeera eyo naye nga tolina kyogasa bantu. N'olwekyo twaniriza buli muntu yenna ajje ku Victoria University. Akasembayo eri abalabi baffe. Abalabi ba Bukedde mwenna mbeebaza okuba nga muwagira Victoria University. Mutuwagidde mutwagadde mutuwadde obwesiga okuleeta abaana bammwe basomere ewaffe. Naffe kye tubategeeza nti tetujja kubalekerera abaana abo abayizi bammwe na buli muntu yenna asomera ku Victoria University. Tujja kukola ekisoboka kyonna tulabe nti bwe bava ewaffe mu butuufu tebakutuulirira waka naye balina ekyokukola oba wano Uganda oba bweru naye balina ekintu kye balina okukola okusobola okubaako kye beetuusaako kye batuusa ku famire zaabwe. Tulina intakes ez'enjawulo twakamaliza intake ya March ne April kati tutandise ya July. Mujje mwewandiise musome Mukama ajja tukwatirako buli omu atuukirize ekirooto kye.